challenges Omukunja ziyafuna ku Sheebah ze zino wammanga. Era Omukunja bye yalina okukola nze byendowooza nga nze. Sheebah yali normal human being, a lady eyeetaaga ebintu nga love. Ekyo byo mwakimanyi. Yali yeetaaga boyfriend. Abeera mu nsonga za gravity. Yes, nsonga za omutujju. Nga si just gravity. Naye nga asobola okuba nti agamba y'omwami wange n'amusula nga okitegeera naye akiwulira. Sheebah muwala mulungi. I can agree on Sheebah serebu. Baserebu bangi abadibidde mu butale. Anti naye Sheebah muwala mulungi, Sheebah alina nnyaki, Sheebah serebu. Kugamba ebintu byammwe abasajja byonna bimwagala. Ekyobulwadde Sheebah asobola okufuna mulwadde munno. Yes, omulwadde is superstar. Naye Kamiliyoni yakubako akayimba omukyala teyeetaaga ki fugabbi omulekako naye akola atya ne yeetaayaya. Sheebah ali mu fugabbi. Nti Sheebah yali asobola okugendanga ne boyfriend oyo Omukunja gwe yali ayinza okumukwasaganya naye. Kubanga olaba omuntu kankubulye sex is healthy. Sex is healthy. Okuhavinga sex ng'omuntu ali mu nsonga. Actually, you can't kigamba abantu. Kiri no to some extent. Ekitegeeza Sheebah okuhavinga sex during periods. Tekirina kikyali kiyinza kukosa. Kati UTI infections zino zibeera nti omukyala ono agifunye. Badde ndeeta kiri ky'ekyogedde okusabika kansa. Asobola okufuna sepsis. Sepsis nakyo kuba kuvunda. Woba mu sepsis onofuna ki cervical cancer. Era kyobola omukyala ina aliyo nga ina infections. Tumwadvise n'afuna eddagala mu bwangu. Ensonga yo kubutamala nnyo obudde. Kati saawa zino gye bali mu kukolako. Ey'okumufunira obujjanjabi. Tuvuve ku buli obulwadde obwa mukenenya. Obujjanjabi obumutereza obulalu n'okumujja ku mwenge. Export TV to the world. Nkulamusizzaako mukadde wange omulungi alaba Export TV amanya nze omwana Soda. Tuli mu maka gaffe agasangibwa e Lugala Masanafu. Osobola otukubirako ennamba yaffe eri awo wansi ne tunyumyako ensonga nnyingi. Mbeera ne Abbe mpolampola. Olwaleero nkyazizza omukulu amanyikiddwa nga Raymoja, manager wa Kabaka Muhanga. So alina abannya abiri n'eryo era title definition. Raymoja ki egiriwo? Kiriya. Olisted? Kyali kityanko. Raymoja ali muyimbi. Onosooka n'ovaamu mwana mugende mpola. Abadde kyabawokana. Lwaki osose omwana mugende mpola? Andike wayimba. Oboinawo okuba. Ate nandigambye nti nno buli ansi buli anyeenya akabina tikaba kafako. Bwe yakiyimba. Babadde kyabawogana okamala. Ezo fitina zaabwe omutanda yasiimye akkiriza toyagale. Mwesala ebikumba ebitunumira tubikole. Tetulina budde bwabo abakuba kelere. Emiriro zinemu omuganda omunyankole gwe. Mbuuza kubakula basebu. Abatulaba bamusero Raymoja endongo ngikuba mpolampola. Anyo ndongo watya toddamu kwewayiriza wadduka. Siddukanga ndongo ngikuba mpolampola. Okuba nti kati mbadde sisobola kuba nti nange njagala big fish ate nga nina mutabani we Kabaka Muhanga. Naye gwe njagaliza big fish. Kati nze mmanyi nakudda ku small fish ye ne mutirawo ekkubo erifuna ki big fish. Olwaleero Raymoja azze wano ssebo nga analyst yangambye sebbanga limaze nkuŋŋaanyiza bwino wangansi w'obwongo era tugenda kwogera ku nsonga nnyingi ezijjudde mu industry yaffe oba oliawo n'ebintu kuyanja ebitambula mu Uganda. Raymoja Omukunja Atasera omumanyi, right? Yeah man. Tugenda tandika ne story ya King Sheebah. Kati ate bw'obeera oba omanyi bingi oba oliawo naye mba nkuwaayiriza. King Sheebah omumanyi? Iye kyali wange. First and foremost kiki omanyi ku King Sheebah? Yali muwala mulalu nga yeetunda ku Daida awo wakiiwa. Kati ate bwe wamulaba ku Daida? Yes, ku Daida yalinga yeetundira ayo wakiiwa. Walabako ku Sheebah nga tannakugenda wamu? Yes. Yali yeetundira awo wakiiwa ku Daida. Si kibi kuba abasinga bamanyi isolo. Wali ogenze okukolayo ki?
ati Chiwa bachali bange oyo musajja Chiwa yafa naye mutabani we Sibalu nasoma naye kati manyi wali customer wa Chiwa so namulabanga waawo ne makindi abadde ngamu ekiteza we yakoleranga awo yali mulamu si nnyo kali kalalu bayire yali mulalu nga yeetunda mulalu yes abasajja bagula mugula biki ate kati gomanya kisooka abasinga abagula bibakubyemu kati gwe kyetuyita nti ogenda kulya naye ng'oyambadde masiki biseera myaka ki egyo gye walabirawo Sheebah nga yeetunda that is 2016 yeah 2016 2016 Sheebah ng'alenga Raymoja kati gwe ng'ate lwaki bulijjo tojja n'otunyumiza ebintu ng'ebyo 2016 yaliyo Sheebah namulaba abula awo n'omugwezi omulaba wano ku TikTok nga ffe twamulabadde nga mulalu kati kubeera kumanya info entuufu genda obuuza omuvubuka bamuyita Sebalwawo ku Daido Sounds nanyini gundi eyo Daido baali bamuyita Kiwa omusajja yafa nga omule mirembe obuuza oyo omuvubuka ajja kubuya info yenna netwamulaba nga temulina kyemuyamba kati era newatuusa wano kiminzi era waliwo abamuyambye nga kati bakasitoma tebamuyamba nabo kwali kumwe naye nze nina believe nti awo yeetundira kati yali mulalu Sheebah kali kawala kali awo kazuluzulu si mu bubi naye yembeera gye yalimu Sheebah wangalidde mu mbeera eyo gyalimu for some good time sijabali mu mwaka 2022 nga gugwako baalawundi awo mwezi gwe 11 ogw'ekumi mukundi amusanga embeera gye yamusangamu tujjukira bulungi nnyo tusigire ekifaananyi Mukunja yagenda osanga Sheebah ng'olwedde atambula ku TikTok siwe ki naye era teyali w'amaanyi tukikkirize teyali w'amaanyi naye ne mu vidiyo mukuba postinga ezo vidiyo zaali nankadde naye nga si w'amaanyi mukwata amode platform omuntu osobola okuba nga oli abantu bangi babeera eyo naye nga talina muntu ate akyongeramu siiga ekifaananyi kya Sheebah oba oli awo ate amanyi yali bubi yali mulalu muwala mulalu ali muzungu kyetuta disgusting oyinza n'obutakola ki kuba kumpi waali yes musembera naye era Mukunja big up on yourself nga nze bingi byombaye biri deep muku yafunira gundi Sheebah n'amutwala ewuwe nga atonya mukana asonya obubya atonya Sheebah yes kati nze kamba buli ati amazima Sheebah yali bachita iziti kikulukuto yes nga aina that persistent menstruation thing yeah for some good time Sheebah y'omuntu eyasobolanga okwambala paadi n'agiddamu okitegeera so ngezaako okubalaga Mukunja yes yali kugogola kunaaza kusenya kuba kati otutuuse Sheebah nga n'amannyo gatandika okuba ga white n'ebuli gaali gaki so yali muwala eyali mu mbeera eyo nti ng'ate Sheebah yalina ekisu kye yali awunya the fact that yali tanaaba anywa walagi yalina ekisu era muku musajja nnyo omuwa credit yalina ekisu ekyabawo for some good time newe yakuba bayibuli gy'osoma yasigala akakyalimu yes nga era ekikulukuto kyali kikyaliwo nga webajjanjaba yes Raymoja oli musawo olowooza kyavanga ku kyokubeera ngaali kuba yajjanjabwa naawona kyekyali kimuviirako kubeera mu mbeera bwe no kati wetuddako mu lusawo waliwo kyetuyita hormonal imbalance omuntu okuba nga oludde mu persistent menstruation periods nga towona kiri nti wabaawo bintu bibiri ekikireeta ekintu ekyo okuba mu mbeera eyo ekisooka osobola okuba nga wali okozesa family plannings of course family plannings zina side effects
So osa family planning zina side effects. Side effect ezimu kuzo kwe kukulukuta omusaayi omuli n'okulosing appetite omuli n'okukala dryness abachenda kusoma bali dry because of family planning. So kati mu Sheebah ekyokukala sikimanyi eky'appetite na appetite yaji yo era bwanayo nti Sheebah ya appetite man naye kati kino ekya bleeding ndowooza yakozesa ku biki engeri gye yali etunda obaga badde tokozesa family planning ensonga eriyinza okukuleetera okukulukuta omukyala nga tava mu nsonga kiki nakugambye kye bayita hormonal imbalance. Katonda yakutonda ng'olina hormones omukyala progesterone ne estrogen. Kati buli wezibeera nti wanimbuuziza omuntu ali atakitegera lwaki zibeera imbalanced. Progesterone ye defending omuntu olubuto obutavaamu ate tujja getinga deep ate bibabiwamu katudde mu lulimi lwa bulijjo nti oba ne hormones bbiri. Kati kyebaita hormonal imbalance kiva ku ki? Kiva ku mbeera ya bulijjo stress esobola okuleeta hormonal imbalance. Obadde okimanyi nti omuwala asobola okulemwa okugenda mu periods nga badde nkyagenda mu periods n'atazigendamu just because of stress. Yes. Okulowooza stress nemuyitirako ayinza obutagenda ayinza obutabada. Kati ensonga endala eyinza okuleetera omuwala like okuleetera omuntu omukyala kuba ne hormonal imbalance diet bintu engeri gy'oli naku zifulya bubi nnyo okimanyi. So ensonga endala obulwadde osobola okuba nga obadde n'obulwadde bw'amaanyi nnyo sukaali pressure nakyo kisobola okuleetera ki hormonal imbalance. So Sheebah kyemmanyi alina okuba nga yakozesa waliwo kye tuyita sedentary lifestyle abakyala okozesa ebizigozi cosmetics bamalaaya bye bakozesa waba yagukolako. Yes. By the way, story yaleero omanyi ensonga za Sheebah ziri sensitive due to the fact that nti abamwagala babuusa amazima ne baagala bawulire byebakola ki byebaagala. So olwaleero gumamu kyemmanyi newe Raymoja byayogera binkunyiriza naye talina kyakola naye. That's why nkubiddewo disclaimer nti olwaleero sensitive muko Raymoja Sheebah yali asuka ku street kisoboka obanze ntirowooza bubi nti omuntu ng'ali mu nsonga ne having a sex ng'ali mu nsonga nekireetera ezo periods obutalekera. Okuhaving a sex ng'omuntu ali mu nsonga actually you can kigamba abantu kiri no to some extent. Yes. Ogenda kiwakana kitya omuntu okuhaving a sex mu periods kiri no ku bantu abamu bebaluwa. Omukyala yenna ng'abadde abuliddwa omwana akozesezza eddagala ery'enjawulo. Tulina eddagala lye bayita clomiphene eriri common likola kirisembeza amagi. Ddala bano abakyala nga yazaalako omwana omu naye kati omwana omulala abuze because of family plannings of course. Kati ife abasawo era kino abadde takimanyi njagala okimanyi actually okiyige kuba wala bangi bali banoonya nzaala. Ebintu byali of course wabeerawo reasons gundi kale ky'olina okukola okuddamu okufuna olubuto. Ensonga ezimu by'olina okukola okufuna olubuto osobola okuba nga baawa abeerawo wala abasajja bakola zisafaari mpulira okitegeera nga ogamba sifuna lubuto naye timing omusajja wajjidde obadde muki mu 7 days. Kati byonna muba mubikoze nti omusajja awaali buli kimu kiri bulungi si bakukebedde buli kimu kiri cycle yonna ina ntuufu reproductive system yonna teri. We always advise those ladies having a sex in periods kubanga abamu abakyala abamu ate munnaye embuto bazifunye mu periods. Raymoja baŋŋamba kabayology akatinike nasoma nti nekireetera n'omuntu obutafuna lubuto 7 days ezo bagamba zino ennaku 3 nga tannagenda mu nsonga ejjiri bafu nga liteekateeka kwekutula zino ennaku 3 nga zi after mboba ejjiri batekikyannasembera wali walikyali tto kati gwate omugamba otya nti ate in between the process ate agenda lufu anti wali ejji mu periods bali abise nga liyiika teri ddala abalina ekkadde erikaddiye liba liyiika lino erikaddiye liba liyiika in form of blood kati ate
enkwanso ziba zigenda kutomera ki okufomika kye tuyita zygote. That is a single celled organ. Kati chiwe chiti. Nange kano ko uchimanyo okamanya. Wali owuliddeko nti omukyala otuba tubalabira ebya safe days nti olina akamaaliko mubala ebya safe days bakugamba waba amaze okugenda mu periods mulinde wayitewo ennaku mmeka 3 then aba mu safe days bwe kiri. No. Zinennaku 3 ezisooka. No, zine za period. Ngamaze atuli mu amaze okugamba periods. Yes. Esaba 3 za safe days. Then amala nagenda mu safe days. Zina no bwava mu nsonga eziddako 3 ziba safe days. Then after those 3 zizibawaka tewakifuna bubi. Raymoja ogenda funyisa abaana twembuto zemyesingira ddala otegeera ogenda funyisa abaana embuto after menstruation period wayitawo ennaku mmeka? Ennaku 3 then ziri zibeera safe days paka otutuuka mu ovulation after 7 days. After ovulation period awo ofunira olubuto. Abaana bagenda bali ennaku 10 yes embuto zonna ezo ziba safe days. Buli analaba sheno n'afuna olubuto enamba yaffe eri wansi nkobiraako. N'abasawo bakimanyi beewo comment. Abasawo bakimanyi. Nkolera kakiri nina amalwaliro gange. Sisobola kutomeza abantu. Kati tulina 7 days eza ovulation. Si bw'ogambye kati ate lwaki mu process yennyini ey'okubreeding ogambye oli asobola okufunira anti kati tuli awo we tuli nti tugambye omwana avudde mu periods bw'ati wayiseewo ennaku 3 kati agenda mu ki mu safe days. Wayiseewo ennaku mmeka 3 bwe tugambye lwaki wayiteewo ennaku 3 which means these are unsafe what days. Lwaki zi unsafe days? Eggi lino liba likyali open. It can easily receive as sperm, yes. N'abaana eba eri open oba eggi eri kulukusa in the form of blood. Sperm zihiitinga ki? Sijji. Zihiitinga ggi. Ati kyenkugamba. Liba likyali oba nkugambye liba likyali fresh. Terinaba oba kikugambye kuzikirira ddala oba okitegeera. Liba likyali open like. Okategeera? Kati tugamba wayitewo ennaku 3 ogenda mu 7 which means these 3 days you are still in position okufuna ki olubuto. Kati these 3 days kwe kuli ne luno olwaki oli mu period lwennyini ekitegeeza era wowavinga sex in periods you can get pregnant. Gwali abadde takimanyi kiryoke tekirina buzibu bwonna. No kiri unhealthy kiri disgusting. Besides that nti kiri ddate ate ku nsonga z'obulamu bwo nti oyinza olwala n'otava mu nsonga n'okulukuta ebbanga eddene oba osobola okufunamu any kind of disease ezirigwa mu eyo gundi zo tezibaayo ng'osobola n'okufuna cyst oba kyetuyita cyst kuba kuvunda wayo owuliddeko ovarian cyst era tugenda yinyo naye nga kyolina okumanya aba abadde ali mu editing akyuse nokyuka abe mujagala embuto anti kati olaba kyetuyita cyst cervical cancer kiva ku ki olaba kati nga UTI infections zisumbwanya abakyala leero ndowooza bannaye zisumbwanya abakyala UTI 95% ladies have UTI infections and candida. No one mulina no abamba. Tamulina kozo wonga ya mulina. Bo wa mulina. Tumutwale mu ddwali. Tuva tutwale mu kyalo mu ddwali tuloba tayina. Mu kyala wa ina akulira. Choizao. Ati kwa nemesao manchi kataliyo. Kati. Omukyalo ono ayina kandira jukira yobolerane. Jukira kati omukyala n'omusajja ku infections zino kiribwa kiti omusajja kasita ofuna infection y'enziku gonolya y'enziku ng'olyakitingirawo omusajja okabirawo ku sport. Yes. Naye omukazi asobola n'okumala infection yeno for 5 years nga tamanyi nti alina. Yes, kuba bo baba strong. Immunity body system yaabwe ku UTI infections eri strong.
ekitegeeza Sheebah having a sex during periods tekirina kikyali kiyinza kukosa kati UTI infections zino zibeera nti omukyalo ono agifunye badde ndeeta kiri kyekyengakyolere okusabika kansa asobola okufuna sepsis nakyo kuba kuvunda woba mu sepsis onofuna ki cervical cancer era kyobola omukyala ayina aliyo ng'alina infections tumwadvise nafuna eddagala mu bwangu kubanga kiva mu sepsis kiva mu kuvunda okufuna cervical cancer so okwavinga sex during menstruation period nakyo kisobola okuleetera cervical cancer kiri very unhealthy otana ovunda okibaawo n'olaba ebbwa n'okwata ekintu n'oteeka mu bbwa of course otana okitegedde ekyo naye kuba nsiba sente Sheebah ebaali yamala ku street balalu banne bamukozesa kati omulalu yitamanya nti ali musomo oba tali musomo ate nga n'ekirala 95% ladies their libido for sex is high during menstruation periods bwekiri even wanudde to periods bamuka nsibe sina wanudde yokadde Raymoja konange nkamanyi n'ennaku zino esatu anti kati omubiri kuba gumwala ati nga nti egirigenda kukola ki kwonooneka kati abaali lisobola okufuna service leme kwonooneka kati Sheebah feelings yali nyingi kubana kati Sheebah naliko ewamuku naye nga bannaayo omulaba omwala bambi akutunuulira n'amaaso era challenge ez'amukunja zeyafuna ku Sheebah ze zino wammanga era mukunja bye yalina okukola nze byendowooza nga nze eyali abamanyi wakati we discussing about Sheebah mukunja solution kiki kyeyalina okukola wakyaliwo enteesaganyiza kubeerawo and they become together kyemanyi kisoboka kuba nze mukumanyi basobola okudingana Sheebah basobola okubaawo ddiiri waba badingana we wano mukunja basobola omukubira essimu titwagala si ayagala ennyonyi twagala ogundi Dubai olena enjala era gundi kabaka mwanga this December ayinza okulinnyako ennyonyi omutwala weze kuba ayinza olinnyako ennyonyi omwana ayina akasima ke so mukunja kyangu nnyo omukubira akasimu okuva e Dubai wa nti munnange tubeetaaga amunoonyezaawo Raymoja ekitegeeza ne bana abakeera ku social media ne batubuganira mukunja akomyewo Sheebah mufune promota ategeke Sheebah ne mukunja abagambe yayo ddala mutwala mupedicuwa manicuwa namukuba sado namutwala wa jebbi namuwa obusuuti buli maama isizaawo jebbi obadde otugamba ebimu mukunja ebya mulemerera byange ebya challenges kuba nze nemukunya yegeraku wanu ebyemu nakati era tubadde onakubira essimu tobulabe we talk Sheebah yali normal human being a lady eyetaaga ebintu nga love ekyo byomu akimanyi olwedde love yo yali agifuna yali tagifuna kiki oyita love omusajja amwagala olaavu okwagala era mubaako n'ebintu byemukola ng'abantu abaagalana okitegeera yo love yali agifuna gamba yali love eya care that is care but this deep love eno ya soda obadde ki ate njagala kumanya ensonga lwaki wazze senga nadde mbimanyi nanditudde wano nembyenyumiza neŋŋamba abe Sheebah ali abulako kino nekino kale yali yeetaaga boyfriend abeerawo mu nsonga za gravity yes nsonga zaawo omutujju nga si just gravity naye nga asobola okuba nti agamba ye omwami wange n'amusula nga okitegeera naye akiwulira kati kankuteeke mu ngatto za mukunja Sheebah ayinza omufunira omusajja kale mu ngeri ki gyoyinza okiteekawo okukusoyingizeewo omwana tumutegeke katale Sheebah tulabe oba asula osobola omutwala Raymoja omanye osooka asinziira ku gwe nti if I can make this if I can do this wemanyi kyoyagala nziremu awo no njagala tubeere realistic no Sheebah bino ebintu biri sensitive yes Sheebah muwala mulungi I can agree on Sheebah serebu baserebu bangi abadibidde mu butale
anti naye Sheebah muwala mulungi, Sheebah alina nyaaki, Sheebah seremu. Kino ekyobulwadde Sheebah asobola okufuna mulwadde munno gye bali bangi. Sheebah anti nkuwulira ekitegeeza singa yali gwe wali okuba posta n'ogamba Sheebah ezisinga nsakiri n'osinda layini Mukunja kyaliwo ekiti. Mukunja ye of course yali amubrandinze ti superstar. Okitegedde naye nga obuzibu bwange nabufuna wano. Yes, omubrandinze superstar naye Chameleone yakubako akayimba omukyala teyeetaaga ki fugabbi omulekako naye akola atya neyeetaayaya nti Sheebah yali asobola okugendanga ne boyfriend oyo Omukunja gwe yali ayinza okumukwasaganya naye ne bamuwerekerako abawubbo oba ababbawo security ne bagendanga mu gardens. Okyegera obuzibu bwa Mukunja bwe yali alina bwe buno. Sheebah wamuta ajja genda afuuka ekisassalala kubeera kigezesangamu ne kibangamu ekisassalala. Yalina just muwambaza bulungi ng'era bwe yamwambazanga na that so-called boyfriend gwaba afunye n'abagamba kati oba buli weekend oba Saturday oba Sunday okitegeera ojjanga mupiikinganga mugende out naye mugendereko omuntu ayinza okukola ki obbagayidinga. Sheebah naye n'akiteeka mu ki n'anywa namukko. Sheebah bw'anywa ne wobaani tomutegeerera. Sheebah kye nali for your own info before we comment about si nnyo owuliriza omuntu gw'onojja ku bomba ya sigala ku box ya sigala togenda kukeera ku match abadde anywa box ya sigala ojja ofune bulungi togenda keera ku match ogigujjeko box enamba walenyeddeko Raymoja oyina ttandika omuna okujjako paketi emu n'otuuka ku sticks 10 sticks 5 2 paka wakola atya tosaba verina ogamba bugambe muntu va ku kino. bajjajjaffe balina n'engombe egamba nti oguli mu ttama gwegulamuzi oguli muki. Sheebah eri appetite ye ey'okunywa kasookola n'osazaako olaba ne waayita kubanywa appetite erinnya n'akuba muli okumpi n'anywa kati bwama akafaananyi nga butadde mu ttama. Kati nze kale nze njogeranga ze program yange yandibadde etya. Sheebah mbadde ngenda muconnectinga n'omuvubuka amwegomba kubanga gye bali ekyo kyondi sure omuntu alina erinnya mulala aba mulala ne ngamba okay omusimbaganye ate n'omuntu ng'alina mukoneka sente si kujjaawo omwana wabeobanange badde nakubuuza nga Mukunja asuza Sheebah ne mukodomi gye bali bali omusajja ali eyo wala omusajja ali living a positive life ng'aniyagadde omukyala ali positive ate nga ala Sheebah asomukolera kubanga Sheebah obuzibu yalindako bwokka just she was living a positive life n'ekiri eky'oluyuju. Kati nze muconnectinga n'ono omuntu ne mugamba kale nga mukyali mu courtship okitegeera ojja mukibanga over the weekends naye njabbawo terangako omuntu abakuuma kubanga Sheebah brand business nekitambula bwe tukazi bagendako out banwamuka akatinitini kubanga naye kyeyali abaddemu ebbanga ddene ng'anywa bw'okimuggyako kirinanga gwe okujja ku mazzi g'okunywa kati agenda kankubuulire Sheebah yasobola okubeera mu relationship n'omuntu amwagala nga ne Mukunja amuyina ne batuuka ne banjula n'okwanjula ne bakola n'embaga ate Mukunja kyandikoledde nnyo ne Sheebah n'abantu bonna ne famire nga bali ati Sheebah bamukubye embaga ng'abakazi bali abalungi bali ku TikTok. Omanyi omukyalo omufumbo wayinza okweyisa tukubiremu akafaananyi kuba kati kankwe n'ekyokulabirako ekisooka Remo okedde ku makya Kenza akuwasiza akutadde awaka. Bebe kulu alina okuwa amateeka ne Kenza alina okuwa amateeka omanyi kitegeeza ofuga anti kiri bwe kiti omusajja ono gwe tuba tumufunidde Sheebah twogera omuwa condition at first naye n'azigondera kuba ayagala okufuna ono guno amaze omupa kyesinga amutadde ewaka embaga empete erumye bweti boyawa biba birala anti kati gwati wuliriza biba birala anti wuliriza oli aba mukyala we gwalina anti wuliriza omwana ow'obuwala
olaba omujja kasita omusasula kuba sasula kugula wasa omukyala okimanyi omusajja olina n'olukusa olumugana okgenda ewaabwe wa maama we netazo gye bamuzaala kati weteke mu ngate ezo nga Sheebah omusajja amuwasizza Mukunja amugamba jja tugenda okuyimba ezo omusajja agambye tolina gy'olaga olaba emigugu emirala gy'oyongera which means Sheebah wali tomwagaliza kasita restricting ebyo which means wali tomwagaliza kuchenjinga life wabula wali omwagalako for business kubona ani awo Mukunja wa omusajja bawasizza kakubuuze Mukunja okujja Sheebah gye yamujja mu ttosi yali amwagaliza ki what was the intention for real nga tusemanywa mu kusooka kwali kuyamba bwemwamala anti ne bamuzuulamu talent kubaka kati Sheebah yayambibwa kati tuli ku kirote tuli ku reason eyamujjisa Sheebah amalu kuyambibwa kati omuyambi afunye omusajja amukubye embaga amutadde ewaka omusajja ono aba amwagala naye kenyini nye yasobola omusapootinga musicale kati owakana ki omusajja nga akwagala asapootinga goozizo sinnalabako muyimbi n'abategeera ng'oggyeko Sheebah nti alinako akakuba ku mutwe naye n'abategeera sinalako omukazi gwe bafuwasiza mu ndongo n'asigala ku nnomu Raymoja mpaayo nti omusajja Rema takyayimba Rema yawasa I didn't know that it went. No presenter of mwaba byogera Vivian Tendo isn't she singing? She recently bannayo koze n'ensobi oleta example eyo bitugireke tokuba mwana amuleke bamukumye banaya chai muleke abayimbi bamanyi be restricting okuyimba batenda omuyonji tegerera ddala otuddawo Priscilla Kaliba ayigo wini muyenga oyo yebbaawe yamugana munyenga yamugana mugatudda mu ndongo y'omuyimbi mu Uganda gwe tulinawo wano nawulirako n'omukyalo bayali Helena Nanjeko eyali mu sikandezo baŋŋaana okuyimba ne princess wa Buganda Sheigundi Dokita Munange Otalisiba Shira yani yayimba Dokita Vanungi naye kuyanda omusajja amugana okuyimba be abayimbi bema n'abayimbi babaddewo bawafumbiddwa era kali yazikyuka kuba katoyinza kuŋŋamba nti kaliya ya Vivian ng'ali ne Yese yemu n'obudde buno musical obwera omuntu agenda okuleeterawo sente nti Mukunja abalalu baali bangi ku street naye lwaki yakwata Sheebah olwedde yali Sheebah yali atandise okutambula ku TikTok inze nangirize kenyini mwendi okutimidde genda okugendera akaayi Kabaka olwedde yali akoze atya naye Kabaka ali akubye nnyo okusinga ku Sheebah yes Kabaka ye yakuba nnyo kati kyekyo kale tudde ku nsonga ya Sheebah otugambye emu ku challenge esokera ddala Mukunja ya mulema kumufunira mu mubeezi tugite kati endala ensonga y'okutamala nnyo obudde kati saawa zino gye bali mu kukolako ey'okumufunira obujjanjabi tuvuve ku buli obulwadde obwamukenenya obujjanjabi obumutereza obulalu n'okumujja ku mwenge kati omwo mwenjagala era nange neebuuzamu bwebuuza Maama Fiina yali asuubiza era n'agamba wenkomerawo mu ggwanga agenda tereza ngenda kuyita omuleeta ate katanadda Maama Fiina akusaamu nnyo ekitiibwa era sinaawo mbeera yonna naye nawulyako statement eyo nga neyo bagiwulyaogenda kutereza King Sheebah naye ate sinalaba statement yonna evaayo kubanga nga twali yakoze n'egundi wano challenge yafuwa n'egundi sente omuyimbi wange ono ngoma Lanet nawo Maama Fiina yakubira esimu Lanet ayina sente kati olinoonya nekuba ku gundi ya Lanet project za Lanet kubuulire project za Lanet ng'akola nnyo ebintu ebimunafuya ayina sente balina project abo baboy Maama Fiina mugambye Lanet jangu kusabira emizimu gikuveeko ate ayogera amanyi yeziga Lanet si wa kikumi si wa muzannyo kaboyi kalina amajja walidde
Toddeyo ku Mama Fina akatali mu ggwanga kubera tugamba bw'alidda agenda mu kyogamba yavudde najja kugundya ngoma namala n'alinnya naddayo. Nze simanyi. Kati nze nange Justin omuntu era omuntu following ebintu mba nina nange okujjukizaamu omuntu nti omwana yaddeyo ku street ate wali osuubiza okukola ki omutereeza. Right now balina gye bamututte viiki yamututte awo naye ate yazzeeyo ku street alima kinje kuba wadde bakamulombera edduwe mujja kuwalaja Polo yasula anywa ne ligenda n'amanika ate yazzeeyo yesiganga bamwadde ka booster ze kyova nakubyako olumu essimu nekugamba nedda kati kweyo saga eyabaddewo ya Ajat Kaloddo sikyogerako ba mu byo bakunafuya osobola okera ku matano wa amakulu oba respect statement Mukunja gyako n'agamba Mama Fina avaayo n'atuwa omukisa okujjanjaba Sheebah bwekwata Sheebah ne mumutwala ewala n'atatereera abantu tebaŋŋambe mbu mututte eno saagala awo ne mulemesezi wa Mama Fina oyinza gatta otya statement eyo nekino ekyabadde omutwale wa Kaloddo kyokka n'addayo ku street anti kakati asiika obulamu takola ki tassa mukono ate eddagala ekinnansi teriringa eryaffe ery'ekizungu mulinawo baddoozi era nze kyobola nze ojja mudwaliro nsobola okuwa zipanado biki byonna nenkuwa eddagala eryakota mu musujja nekugamba naye oba ofunyeyo ekigaji nakyo kikola ki mirako kubanga tekirina overdose era osobola okukwata akadomola ka gundi ebbombo paka okuta terina overdose so wonna wofuniddewo bakugambye nti wano ekitegeeza Mukunja yandikutte Sheebah n'amuyenjeeza amasabo gonna nga wano ekigaana nga adda wali naye nga lwaki omutwala mu masabo yalina mutwalawo kuba amutwala wa pasitato kuba ewa pasitato banaye waliwo yaŋŋambako nti wa pasitato mutasabira bantu akubuulya n'omanya kyakkola ne weesabira kati I stand to be collected kiri kitya olaba nze kyenjogerako kiri bwe kiti waliwo akaana kenatambuza ku TikTok nga amagulu gavunda abasinga bakalaba gavunda magumba oyo mwana era waliwo sheeke yatugamba tumutwaleyo nze nekubira taata w'essimu kuba omwana yali abeereyo Masaka eyo basibeera naye omwana wabula amukozesa platform zange omusakira obuki obuyambi kati omusajja n'agendayo nemuwa enamba gamba mutwaleyo n'amutwalayo kati gaba baba inboxing abaali bangi abasawo bangi abajja mu inbox yange lwaki tewamuleeseyo lwaki wamututte neŋŋamba kuba ono yali agambye mujje mwina bakulyako ku bwereere ate nga bali balina simanya ebintu bye baagalayagala yaawo netugamba kati ate tuleke ow'obwereere ate tugende eri tusooke n'ono okitegeere nempayo enamba omwana ne bamutwala ne bamujjanjaba kiseera kayita kati nnyo omwana yafa ebyembi bisekero omwana yafa mu bulumi bw'ekitabo naye nga waliwo abantu abaŋŋamba lwaki tomutwalako ekkoso kakyokka nga abantu bakuga ekkoso entebe naye nga waliwo ate abakugamba bintu bya kinnansi bw'omutwala mu ddwaliro ajja kufiirayo kati ate nga waliwo kati ekya pasita Tom kijja lwaki ndeese ebyo mu comment section zonna zinafunanga neza Sheebah nazo bwezityo kuba nange mulaba bagamba pasita bali aba be bayogerako pasita Tom ne Kayanja be basinga okukoonako kakande abamu naye abasinga Tom n'abeemu kati era nagamba lwaki buli omu akukumenyenga pasita Tom okitegeera so nze manze nali badde advise nga tunne basooka kugenda erimu oba munda goba ki lwaki tusose ne tumutwalako muzikyaki kuba yasabirako kubanza omwana oli omwana gwebugambye yafa twamutwala eri okitegeera gye bamutwala kakati muli obeera onogamba kale senga twamutwala mukyaki oba senga tukale twamutwala mu ddwaliro kyova linakubirako essimu nekugamba soda lwaki Sheebah tetumututeeko ebitabika kubanga omuntu
it's a mental illness. Psychologically, waliwo ekiri awo, nti oba addicted to something. An addiction, it's a mental illness. It can be treated. Okitegera? Kati nze sikyayagala nnyo okugamba mbu sheke gundi, simanya gundi, simanya gundi, jajja gundi. Nga social options zino eziri kiriya. Nti newe ofa naye ng'ofiiridde mu church. Ofudde ofiiridde mu ddwaliro. Sasi mundagu. Nate eri. Okitegera? However, yonna gye bamututte katusuubire kuba eddagala erimu teryangu wakolerawo kyemmanyi. Osanga likyali mu process era sala kunafuya gundi effort ya Vicky tulabe mu maaso awo kinaabeera. Naye kati nze nga nze tukinayitamuko ze option ezange sooka ddwaliro oba mbuba pasita ne tusaba paka mukama wakola ki kuba naye era bisobola okuganirayo. So byendowooza nti yekyo mukunja kyalina okufaako ennyo naye n'alaba nti amutwala mu ddwaliro kubanga butabika nebizo lwaki mugambye butabika balina relative we bali bajjanjabe n'atereera then n'okukiri kyenakuganda mufunira omwagalwa n'abeera nga akola atya. At some time weekends they can chill together naye embracing that kubanga olaba omuntu kankubulye sex is healthy. Sex is healthy. Omuntu yenayinayina nga oli muntu mukulu and wali otestinzeeko ate n'omala n'ogamba oba nti emmundu nziza kugombolola kitegeera bino byenjoga biri medical bintu byaki kukyamukiriza. Yes, I'm talking about medical facts. Yeah. Sex is healthy. Kitegeera it relieves your minds. Ate kibali amufuniramu excess. Kati wali yali amufuniramu excess. So ngafeera when unogera mu ddwaliro and you talk to a counselor, we'll tell you the same thing. As long as you're doing it safely, with the right person. Nti olaba sex, it's like olinganga onogamba not to get me seen the sodo okiraba n'otuka n'okuwa n'otulaba buti ne baleeta amazzi akanyuga ne bakuyiwako. You see how you become fresh. So it refreshes your minds, your body, your soul. And even think katino kankubulye research says but abamu bakimanyi wano buli wobanga oyagala okulowooza ku kintu like very fast obongo obudduke very fast okirowooza kola decision y'amangu weeteeke mu action when you're having sex. Just kuba bufaananyi sikulimba. Your minds run very fast. Abo okyategeera kuba emyaka gifuze. Kati oba abanaffe abawangalira eyo ebwereere nga tebeegatta abakyali bange baagala nnyo anedda siba but era bakugamba there is something we miss. Nabo bakimanyi omusayi gwekwata jukira whenever you release out when you in that action otuka ekiseera you come to the climax chegera kibanganga bonoolaba nti okedde ku makya omusobola okuluma n'okulotya n'ofuyisa anti kati nsomesa abafaaza kibalekawa kati anti era kyova olabira abafaaza wetudda mu by'obugagga obugagga anti omuntu okugaggalwa bwongo olina okuba nga buli shaapu ate obwongo okuba shaapu ebiseera ebisinga olina okuba nga ebintu ebisinga eby'omu nsi kati nga wekugambye kyegera ojja kwesanga nga abafaada era ebintu byabyo biri polite kwata mpolampola because kyasoma leero kyayigiriza oline yesu balibaako galira naye omunaye bonange era simanyi era tetukyebuuza naye bafaada basista era olaba embeera zaabwe ziri bali awo bwe batyo si dormant wakiyinza okitwala bwe kityo bali awo hambo wali okubiddeko mukunja akasimu n'omugamba kati nanze ndaba Sheebah obona obalaka buli dormant mpaka lemweyo wiiki emu omusaayi ate sinza nti alina obikola
nze sinza atalina kikola ekyo obeeranga muzira kisa anti kati okubana nga oli omukazi waliwo kadame yagamba soda wamulamu Sheebah bamukuyemu omutazeemu olunaku anti kati Sheebah teetaaga kya lunaku lumu yeetaaga kintu ekiri consistent yeetaaga preparinga fena ba social media in-laws okitegera ne tukikkiriziganya nakino tukiwagira noolaba omuhusband omuwife kapo yafeerere tumanya mukunjaiza manager ejesi yali eri mu byandongo business naye omuntu Sheebah gwayagala twagala okulaba ku Sheebah ng'akola effujjo mulaavu kuba omwana oyo nze namula alina omukwano ng'abuukira ku musajja amuweese amukoze atya twagala okubiraba ati bye tutalaba kati soda kati twogera ku bantu balala otuuka ekyo kibuuzo kandula kyasinene kuba kati Sheebah ali ku street tusoogera tumugjayo n'omuwa full package anti kati mugambe Sheebah yeetaaga ebiseera ebisinga okwetaaga yeetaaga omuntu alivinga positive life okitegera kubanga wanaafuna omuntu alivinga life etali positive okwegendereza kuba kungi nnyo kungi like bunkenke wenyini omusajja kati soda oyinza okuba oli mulamu gamba oli jjako byoyinza Natasha simanyi oba Josh ne Abe Raymoja tosala akantu kange sigenda kajjamu Josh ne Abe sigenda kasalamu Raymoja Sheebah yabeera ku street ebbanga lyabeerako mwanyina n'amugjayo pastor yes mulokole bamugya pastor mutwale wamu mudduwa tukireke obudde bunazeewo ku street kikakasa nti teri wa family member asobola Sheebah anti era nemuku kyeyaŋŋamba mukunja yaŋŋamba teri ayinza musomo naye pastor tasaabira nenamizi Sheebah bwenkugambye etaaga kujjanjaba ebina byaki ebyo bikibi ona ekyali wange yadde ayagala tugende tumuvisitinge tumutwalire ku bintu ne ŋŋamba n'obimutwalira era ebintu ebyo biyinza n'okubula kuba mama wa King Sheebah bye mwamuwa ebintu akyabirina ebimu yabitunda ne pastor yajogera nakamwake nti babitunda bagabana yes namugamba yeetaaga kusooka kufunya solution because I believe abasawo mu Uganda tebakola n'abapasita kubanga lwaki bagamba bakola ebintu ebyenjawulo bakyusa abalalu ne baba kati ate ng'ono omuntu gwe tulabirako ddala wano buli omu amulemereddwa kuba kati obudde buno twandibadde tugamba nti mukunja atamututte eyo obudde buno freelancer buli muntu amulaba banaye abasawo naaye oba oli musumba oba oli kyoma osaba oba okola otya omuntu owokulabirako wuuno akalango kali free wekasitotereza Sheebah abakasitoma bogenda okufuna ankulayirira tetuli ba business people abantu bogenda okufuna kuba abantu bangi balinga Sheebah bangi nze ntambula I do charity genda Raymoja for charity ojja bala mawube bangi besisinkana nze mbanja bakuwa bakuyire sente Sheebah gwoba otulagirako kubanga ye socialite tumulabira omwamula bawadde Mama Fina space ati Mama Fina naye kyeŋŋamba aveeyo aveeyo Mama Fina gundi nga bwe yatusuubiza amuyambeko Sheebah waabwe tondogeza bingi soda omwana Sheebah ali afuse w'amaanyi yatuuka ku level omukulu gravity omutujju yavana n'agamba tutekewo battle wakati wa Sheebah ne Spice Diana. Export TV to the world.